Kyo ekibiina ki One UMMAH Uganda kidduukiridde abantu mu disitulikiti y'e Napak n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mu bitundu ebimu abantu balwanidde ebintu bino olw'okuba bibadde tebimala. Abantu mu bitundu bya Karamoja basimye gavumenti olw'amaanyi geetadde mu kuggya emmundu ku bantu n'okulwanyisa obubbi bw'ente mu bukiikakkono bw'eggwanga nga kati abantu batandise n'okuddamu okukola emirimu gyabwe. Bino byogeddwa omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Napak, Dennis Kole, ng'ono ategeeza ng'ebikwekweto gavumenti bye yassaawo bwe bikoze omulimu ogw'amaanyi nga n'obubbi bw'ente agamba bukendedde. Operation kyekoze ekutudde mu nkambi z'abakozi b'obubi ezikutudde kuba tubakutte ne bwe tubatwala mu mbuga z'amateeka. Asabye gavumenti okwongera okuvaayo okudduukirira abantu mu kitundu kino n'emmere olw'ekyeya ekyabakosa. Abantu bangi batulwaniridde okutuleetera emmere ne gavumenti nga kwegitadde nti ba NGOs oba bapatina baffe. Embeera eno yeewaliriza ekibiina ki One UMMAH Uganda ekikulemberwa Hajat Shania Kigozi nga kiri wamu n'omubaka wa Napak North Constituency Peter Ken Luchap okudduukirira abantu mu kitundu kino n'ebikozesebwa omuli sukaali, omuceere, sabbuuni, akawunga, butte, engoye n'ebirala nga bino babigabye mu bitundu eby'enjawulo. Awamu abantu bakubaganye olw'ebintu ebireeteddwa okubeera ebitono nga n'abamu ku babifunye beeraliikiridde nti byandibabbibwako mu kiro. Twalimye naye nga tetwafunye lwakubanga tubadde tulina insecurity. Bano abasajja ng'ogenda kulima ate nabo babeerako mabega. We had flashing floods here, insecurity, leave alone the COVID. So it actually put people in a kind of a restricted area. And so people could not harvest. Ebintu bino tusuubira okubanga twaleetedde families 1000 era nga tusuubira nti ebyokulya bye twaleese bijja kutwazaako ebbanga eriwerako eri buli family. Twala omukisa guno okwebaza gavumenti yaffe. Bo abasawo bakubiriziddwa bulijjo okukola emirimu gyabwe n'obwesimbo kubanga abantu bangi babalinamu essuubi. Bibabuliddwa minisita omubeezi ow'emizannyo Peter Ogwang mu bubaka bw'atisse. Dr. Safina Msenengono commissioner mu ministry y'ebyenjigiriza ku mukono aba Jonas International College of Health Sciences Embiko mu disitulikiti y'e Bwikwe kwe batikiridde abasawo 396 abakuguse mu kujjanjaba n'okuzaalisa. Tubasaba bwe baba batuuse mu mirimu gyabwe gye bagenza okukolamu babeere nga bagoberera bye baba basomesa mu bitabo, bagoberera abasomesa byabwe bye baba bagamba, bajjanjaba abalwadde baffe bulungi, nga babajjanjaba n'ekisa, nga babajjanjaba n'obukugu obwetaagisibwa. Aida Nangala akulira ettendekero lino asiimye abayizi ababadde abagumiikiriza. Kubanga obudde bwali bubi singa kati twatiikirwa dda olwa COVID-19 ne tusooka tuyimirizaamu naye ne babeera okolaki bagumiikiriza okutuusa batuuse ku lunaku luno. Mbayozaayoza ndi eyo nsavinga abalwadde kimpesanyo okubanga nsobola okuyamba abalumizibwa. Njagala okubayozaayoza okutegeka omukolo guno gwa graduation ate n'okulaba nti baweereza eggwanga. Era ndi musanvu kubanga abaana abasinga abalala bafunye embuto mu COVID, abaana abalala baganya okusoma. Ate nga Buganda ejja